buutsirevu era gye musizira okubeera nga temugoberera mbaniriza ko Fad Pro UG ku muli mawulire gentuuse nago mawulire si malungi n'akamu mawulire ga nnaku mawulire ga ntiisa era nga bino byonna ngenda kubeera nga tembikuleetera mu maaso awo mu bujjuvu naye enkola yange nga webeera soka kubeera nga tembabuuzako buli omu kyasinzira okubeera nga agoberera Saudi Arabia, Qatar, Dubai, Bahrain, Oman, Kuwait, Jordan, UAE anesezitoldo awo ku ddongo nyongera okubeera nga tembabuuzako abalabira mu ggwanga Uganda ne Africa yonna okutwalize wamu saidi eri mu America yo mamukano yo maserengeta Canada na Europe na munyongo kubeera nga tembabuuza kati nakwenda to subscribing please simanyi kyolinda subscribing ne ka notification bell kakoneko oleme kubeera nga osubwa amawulire ekika oboshi kyembera nkuletera dangaze nakutegeeza nti buli sawa buli dakiika anytime mbeerawo ne updates zonna nga bwe zibeera zitambula era nga amawulire gentuuse nago tegali mu ggwanga Uganda wabula agali mu ggwanga erya Saudi Arabia. Omwana abadde amanyikiddwa nga Tushabe Rose era ng'ono abadde emirimu gyagikwasaganyiza wali mu ggwanga erya Saudi Arabia era nga bambi abadde amazeeko contract ye bulungi ng'ali mu nteekateeka za kubeera nga ate akomawo eka ate mulowooza bakama be tebamuwadde obutwapa naye si birungi n'akamu era nga ngenda kubeera ate mbikuterawo mu maaso awo mu bujjuvu mwongere okubeera nga ate mumanya biki ebigenda maaso saidi eyo ngenda kusaba sharing akatambi kano kasobola okubeera nga tekatuuka ku bantu ab'enjawulo obaoliawo famire ye gyejja okubeera nga ate emanya information eno naye ng'omwana oyo abadde amanyikiddwa nga Tushabe Rose era nga oba olina mukwano gwe yenna nga abadde nkuba kyeyo oba abadde kadaama mu nsi ya Saudi Arabia beera nga ate otegeeza abantu be nti omwana oyo akyamazima kiri nti yavudde mu bulamu bw'ensi eno bakama be bamwefuulidde era nga mu nkola y'emu oba mu ngeri y'emu era nga tuli ku nsonga z'abankuba kyeyo nina story gyengenda okubeera nga tenkuterawo abaana ekyamazima abakikubira awo ku ddungu ekyamazima babonaabona nnyo nina story ekanga etiisa naye nga tena ebyokuyigamu ebiri bingi nnyo ngenda kubeera nga tengikuterawo awo giwa obudde giwulirize nga bwena kutegeeza liking a video sharingirako abalala awo wansi mu comment section mune wetuwesanga nitubeera nga tetwegeyageyamu of course ku nsonga zibeera zigenda mu maaso so ngenda kubeera nti mbibaterawo byonna ate tongera okubeera nga tetumanya biki ebigenda mu maaso ate bwe naba nkugiddeko ensonga ezo nina video gyengenda okubeera nga tenkupulayingira ebya Vijay Junior tebinaba kubeera nga tebiggwa era nga bamulabudde tuula kalira ngenda kubeera nga tembikuterawo tutekebwamu ssente Sheikh Ashraf musomi waddu abeera nga te omunoonyako gwe nawena ayina ebizibu ebyenjawulo nabesimu weziri awo ku screen ate gwe nawena goli mu ggwanga Uganda naye nga weebuuza ogenda tuuka otya ku airport ani agenda okubeera nga ate akutwala toyina mmotoka oba already ng'oli bweru wa ggwanga naye ng'opulaninga okubeera nga ate okomawo naye ng'oyagala otuuke ewammwe mu nkola ey'ebitiibwa eby'amaanyi so nakuzigiridde Habib Airport Pickup enamba zaabwe z'essimu ziri 0702449995 balina ziri mmotoka ez'amalayo era nga trust me ojja kubeera nga ate bakutuusa ewammwe mu nkola ya VIP so beera nga ate obonoonyako buli kimu kijja kubeera ate kitambula bulungi nnyo maridadi sana so kabatse video zino ate oluvannyuma nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo temuvaawo to be honest emboozi saana ginyumya nga nyimiridde madde nino gituulira wansi bwe nali mbulayo emyezi 2 okudda e Uganda bakama bange baatumya omukozi omulala nga bamanya ajja kulwayo kubanga nange kyantwalira emyezi 3 okubatuukako kati bamala omutumya wayitawo weeks 3 omukozi ne bamuleeta bwe bamuleeta bali tebasobola kunzikiriza kubeera naye mu nju yemu nze ne banyambusa waggulu ew'omutabani eyali yawasiza waggulu kati jjukira obadde mu bantu 7 naye nga bonna bakulu okitegeera kati nenzira mu abaana bannange buli muntu alabirira abaana b'omuwalabu munnange nga nzira mu abaana nga basooka banjiribya abaana nga banjiribya nentuuka nenzikiriza era saafaayo nenga kasita nga buli lukyaŋŋamba kasita ŋŋenda naye baanamu olunaku lwali lumu ekintu kye sitalyerabira abaana nali ndi mu rumu yange nga ngolola kati manyi okugolola nga bwe ndi ku ssimu yange bwe nkola emirimu gyange bwe ndi ku ssimu kati omukazi kumbe yagulidde abaana ne bayambuka waggulu ku rooftop nga gye batera ozannyira oba wayita ne batandika ozannyira eyo waggulu kati omukazi maama waabwe yabagulira nga nze ndi eri ndi mu kugolola ngoye bwe namala okugolola ne ŋŋamba kantuule ku ssimu yange kasita tewali kyakukola kirala essimu yange neezikira from nowhere yange eriko n'omuliro neezikira nenyiganyiga essimu okugizaako essimu nga tegendako nenjiteeka ku charger nenfuluma neŋŋamba oba neebake naye omutima ne guŋŋamba fuluma bwe nafuluma nentuuka wabweru
mudiro omukazi ng'atudda walaba firimu ne mubuza abaana bali wanangamba bali waggulu tula wano tulabe ki firimu nentula n'omukazi ne tutandika okulaba firimu nga wanyinyonyola ebyo bitegeeza bino biki yalalaba firimu zaabwe z'abawarabu munange nga tutuddawo tugenda owulira abantu wabweru ku geeti wansi nga bali mu kukuba oluggi nga baleekaana n'engenda wabweru ngenda osanga abantu bali bati nga abantu bajjudde ku geeti nga bayogera ebigambo bye nategeeramu baali boogera bingi bingi onaayogera oli ayogera kati nze nempikingamu ebigambo bisatu baby foko mot nti abaana waggulu moti sikufa nenziruka waggulu nenzirayo waggulu nembuza omukazi abantu wansi bali mu kugamba baby foko moti abaana abaliwa naŋŋamba mbu abaana bali waggulu ne tudduka ne twambuka waggulu olondesa oluggi nzizeewo nduggadde olwa geeti kati we twambuka ne tugenda waggulu abaana gye bali ng'abaana tebaliiwo neŋŋamba omukazi abaana baliwa nti abaana tebaliwo ate naye ng'abambuuza abaana baliwa nga buli omu abuuza munne abaana baliwa ne tubayitayitawo ng'abaana tetubalaba kati eyo waggulu bwe bati waliko buno obuntu bwe bazimbako akakola nga 3rd floor naye nga bakateekako bitanga biki nga kateroberako n'eddaala nga gyekali akakantu kati nenjagala nensitulawo eri eddaala nenziteeka eno ndaba oba abaana bagudde saidi zeeno bwe bati abaana nga tebaliiyo baana mmwe tuyita abaana tugenda owulira amaloboozi g'abaana nga bayogera waggulu ku kano kagundi waggulu omuwala n'avaayo bwe bati najja eno ku saidi yaffe kati jjukira waneeno tugeze abaana nga balinga waneeno bwe bagwa waneeno basobola okugwa omwana n'amenyeka bumenyesi oba n'afuna obuzibu bwonna naye nga tasobola kufa naye abaana baali bagenze eri bwe bati ewasemba nga bwagwa okuvaawo agwira ddala wansi ne balondawo bunyamanyama baana mwene tuyita abaana kati omukazi n'agwa eddalu n'alaluka n'atandika oyita abaana kiki ekyabatutteyo biki ne mugamba maama nyamba kakkana abaana baleke ngenda kubajjayo jjukira nange nina ensisi baana mwene nenzija ku ddaala nentandika okuzanyikiriza abaana nga wembagamba mujje tusooke tulye then tumale tukomewo tugenda kudda waggulu ne bagamba jangu olabe nga bo kati abantu bali eri wansi nga bakuba enduulu abaana bo nga balowooza nti abantu banyumirwa bwe balondalonda obuyinja nje obupayipu obwali eyo waggulu baplamba bwe balekayo nga webabusuula eri wansi abantu nga bonna baleekaana baana mwe nenzija nenyambuka waggulu nempoyawoya abaana nga bwenseka nabo naye nga mpulira nze nankanka nambula nakwefukira abaana ne bajja ne bakkiriza ne basembera wendi nenzijjayo omuku omu nga we muweereza maama we nenzijjayo omuku omu nga we mbaweereza maama waabwe wansi abaana ne mbajjayo ne tujjawo eddaala ne tuggalawo waggulu baana mwe namala okujja abaana waggulu famire y'omusajja ono yona nejja ewaffe we twali tubeera nga mmanyi bagenda kuneebaza ku kyenkoze obuzira okitegeera naye bwe nayambuka waggulu gye baali bagenze nagenda otuuka nga bonna bakutta abaana bwe natuuka bwe bati balinga abatanda byeno wansi mbuno bampitako banaye bankwata amataayi omukadde omuwala we n'omusajja baba banaye bonna ne bankuŋŋanyirako ne banvuma ne bagamba obwedde oliwa toyagala kukola obeera ku ssimu banaye ne banvuma omuwala n'agamba mbu banyambuse bantwala eyo waggula abaana gye babadde mwena mujjukira oyo omuwala yalanfuukidde akabasa n'agamba mbu bantwale waggulu abaana gye babadde mbu nange nnyimirireyo baana mwenze nga nasirise sikyalina kyenjogera kubanga nali mpulira nga mu butuufu eringa ebadde ensobi yange naye nagamba mukama olwaleero yeggwantaasa baana mwe ne bantabukira omukazi olwo ye ngaasirise talina kyanyega ali awo akaaba akutte baana akaaba kati ne bagenda ne babuuza omukazi bawaaliwa ng'omusajja yegalidde mu kisenge ndozo oba kyali tekiwuliza maloboozi simanyi kuba eyo yonna endulu ye teyalina kyeyawulira ne bagenda ne bakuba oluggi ne bamuzuukusa vaayo abaana babadde bafudde najja ne bamunyonyola bo ne bamunyonyola oba nabirala nze simanyi nga n'oluwalabu lwe bakozesa siruwulirangako nga bataamu ne bamunyonyola bye bamunyonyola awo omusajja n'amyuka amaaso omusajja n'ajja emisuwa yenna yenna bwe bati n'anyiiga n'ajja wendi bwe bati n'ansemberera n'ambuuza obadde okola ki abaana okwambuka waggulu eyo ne mugamba mbadde ngolola ngoye
nambuuza bw'ozimaze n'okola ki ne mugamba nenzijja nentula wano eno ne mukazi wo nambuuza okakasa konze ye nabuuza omukazi nti ono abadde luddawa namugamba nti mbadde ntudde naye wano eno nambuuza ekibuuzo obadde n'essimu ne mugamba essimu sigiri n'essimu ebadde mu kisenge kati muddeyo kweri paati esooka mujjukire kye nabagambye nti essimu yange yalina omuliro nga buli kimu ekiri bulungi nnyo naye essimu yazikira buzikizi nga simanyi nakyebadde nenjizaako essimu negaana omutima ne guŋŋamba fuluma ebweru otuule wabweru at least oyo yali Katonda tuddayo ku kiri kye nabagambye nti Katonda alina ebintu byakola nga nawe kanyini tomanyi essimu yazikira nenvaayo mu ruumu naye nali wakutuulayo omusajja yambuuza wano wobadde otudde obadde ku ssimu oba ne mugamba sibadde na ssimu mbadde ndaba firimu ne mukyalawo nga buli kyambuuza nga malabuuza omukazi kituufu nti ye banamu omusajja yaŋŋamba singa obadde ku ssimu mbadde ŋŋenda kutwala oyambuke waggulu eyo abaana gye babadde kati just imagine nga akwambusizaayo nga naabo benyininyini bakugoberedde abo babadde bakuyinako ekinugu si kukusindikayo gwe wansi banamu nze namugamba bugambi omusajja kyonna kyoyagala kyoba okola naye nsonyiwa sigenda kuddamu kubeera ku ssimu yange eriiso lyange ligenda kubeera ku baana naye nsonyiwa bwe ntyo bwe nagamba omusajja nga njogera na mu Luganda Luzungu Luwarabu olutonotono lwe nali ntegeera nga nze sikyabitegeera nga maziga gayesibye nga mpulira nkankana bukankanyigwe sinakuwulira wabula nga njugumira bwe bati naye nga tewali na yadde eziga erinvaamu nga ndi bwenti baana mmwe nga banene abawansi bo banyiga nnyo nga baagala kimu kunyambusa waggulu naye omusajja yali alina ekigambo ekisembayo ng'ate omukazi gwalina okugjako ekituufu kiki ekyabaddewo baana mmwe bwe batyo ne bandeka ne bakkirira ne badda wansi abaana olwo famire y'omukazi bonna abantu ababeera ewala abatali bana baali okumpi ne batandika okujjanga okulaba abaana kati olunaku olwo lwennyininyini bajja jjukira mu basisita b'omukazi abajjanga mwalimu naba abaalina abaana era abaana baabwe bwe bajjanga awo baayambukanga waggulu okuzannya kati omukazi yajja era naye ng'alina abaana basatu jjukire wange waliwo basatu azze alina basatu n'omulala ng'alina babiri abaana ne bagulawo oluno oluggi ne bayambuka waggulu okitegeere kati mu kwambuka baali bampadde kabebi kali ka myezi oba ng'etaano awo nga kali mu budde obutuula nga naye tekannaguma bulungi omukazi yampa kabebi nkasitule mu bana abagenyi abaali bazze kati wanakasitula ate bali ne bayambuka abakazi ne bampita jangu ono n'abaana waggulu kati nenkwata omwana ne muwa maama we bati ne nyambuka nziruke nno ne bali eri abayambuse mukwambuka nagenda owuli omwana agudde wansi we bu abakazi bonna ne bakola ne bakwatawo bati ku mitwe ne baleekaana walalala ne baleekaana ngenda okunonayo bali eri abaana ngenda okudda ng'omwana bebi gwempadde maama we bati ng'agudde wansi omutwe ali bwe bati tanyega takaaba takola ki nga ali awo asirise busirisi ngamba omwana afudde yarabbi ng'abakazi bonna bali bwe bati tewali n'omu alondawo omwana nengenda nenkwata omwana nemuyuyayuya nemukola biki byonna nenziruka mu kiyungu nenkwata katawulo nenkatobya nemuteeka ku mutwe banaye nenkolakolawo ebintu nga jesitategeera nako nti wa binaayamba oba nedda nagenda owuli omwana azze omulundi gumwe enguto n'akaaba nti waa kati bw'akaaba ebikazi nebijja byonna ate nebinjiikira awonye azze engulu omwana abadde afudde omu n'agamba mbunze nsudde omwana nengamba mukama nze nagamba bugambi wabula mukama oba oyagala nfe nzita lumu nve wano eno mpulira nkooye nayogera mu Luganda negamba mukama oba oyagala nfe nzita lumu nve wano eno mpulira bino mbikooye abakazi omu n'agamba mbunze nsudde omwana kati omukama wange naye yennyini yabadde talabye ekigenda maaso owulira naye nga tamanyi kyakwogera kati ono nannyini mwana yennyininyini ate yeyantaasa bambi n'agamba omwana amumpadde naye mbadde simunywezeza omwana naagwa olwo nalwo siruyiseeko bwe batyo munange nga bayolayola mwana waabwe nga bamutwala mu ddwaliro era oyo mwana simanyi oba omutwe gukola na bulungi nze simanyi oba gukola bulungi kuba omwana yakubawo kaneeno gwe mada gwe junior kigambe majunu majunia tumbuto
Gutumbuto. Sigwa ino olubuto muganda wange. Dogo lya n'ekibe. Mmere kirya ya mwezi gwe Junior petuli batemu. Sewe wagambe mutwatidde anko. Gwe petuli batemu. Wale futu soja atia. Kitegeera. Bera muna. Kati zo muntu ayimirira ne musajja ine mundu ngambe muno ntye. Gwe muloza mwe tulinga mu abagenda okwebikkirya tano petwala bisadda mwe mwatyayo bakulu babe mwatya. Junior kyagalagala kuddako mu kyalo. Bagala baga bila busente. Kano petwagala busente. Mujukire mwe mabega bakikwatije kyakankano. Tuje Junior. Mwana ebyaddala onkubye disappointment tano wange. Ya ebyaddala tano wange bulijjo nkusubiramu ebyamakulu ebisinga kaawo. Kuba gwe oli mwogerezi wa firimu. Ate no mugeto mu Uganda ate natala tebikyaliko kati mugeto kuba kati ne mu parliament era balaba bampima beepima nabyo bazanya firimu. Tano waliwo kibayita omupiira okukakasa nti betuli mbyaddala waliwo kibayita omupiira era ku mupiira wabeerawo abasambi b'omupiira n'abawagizi b'omupiira ati ffe tubeere no nga tusamba omupiira gwe ng'oli eyo wagira mupiira kyokka nogezaako tunafuya amaanyi naye tano just obugamba obwaggwa obwo Junior tosobola tunafuya na kigambo yogerera firimu naffe tuzanye firimu nga tukyuse eggwanga lyaffe tolina byotugamba gwe Junior babawo emirimu gweddo Junior twesonyiwe tuzanya firimu yo naffe tuzanye ino olubuto lunene boy pozi ayogera kono kuba pate boy oli muno olukete boy gwe ayi muno olukuba gwe pere batwasanga ko fe Junior tulaze ekyeyo nonero boy tulaze ekyeyo nonero oyina ebikyabiriro gwe niga gwe mwana nze tandise n'okunoonyereza ko essaawa eno ndi ku research I'm doing research mwana wewe obugenda ntwetera boy biri bye bagamba boy ate Junior dogo wabikyabiriro ate onye bandi oyogera ne firimu ofuwa si Junior yeka ofuwa n'ofuwa studio ne unyama ali yeni akina buno bwani bukenzo obwakatwere bukakatwere akina bishibe bitategeera akina gwe wena aleyo boy kibebe kurye tano mwena mwagwa benjogeddeko mutuzole yatenyo mwana mweze siri muimbya ne siri comedian ndi soja ngale de ghetto youth bete tulina budde bwa Junior obudde bwe tulina ya message egenda mu area yo abeeta ba superstar mwana jukira mwaka kaseera kali 5 ngosobola nofukamira ku mavivigo just ofukamira just abantu nga 10 okuwa obudde 5 okuwuliriza kwa kakalobozi ko kusawe majunjun ko yagala okutukuba mu Facebook sobola mwana leka tuzanye firimu oyogerere firimu naye yogere ebituufu 5 tukaka senti wasoma kyomanye oluzungu omanyi nebyonyonyola abantu si kuba nti omuniga bamukubye bullet atogambe bamukubye zi bullet yogera nti bullet bera mama bagame no bagamba nti fetuli serious 5 Uganda egenda chuka 5 mwabatalina subi abagalo bagabira obusente majunyu 5 twagala katiba tetwagala tukalirako chokanze balina kungabira ndaba gomanyo esente zenjo olunaku gwe bwana te sente mala muntu gwe kifule Junior bera mu mwana mwena batali ku kituufu mwena budogo buli eyo tujja kwesanga aneda siri amaanyi ngambolo nga tumaze ogikwata entebe nga Uganda ekyuse tugenda kwesanga bulijjo tumanyi Vijay Junior mwana otulaga talent ya bwongo simu mwane wankubadde 5 mu magwe gutunda kuba byoyogerera just fa babeera babizanye bagame no bagamba omutwe simu gejo magezi najja nagwe na inzalibwa geego wekibanga obukulu magezi amagezi tosigagala sigenda kundulu enduli yesinga obasuula 5 enduli tekubazaamu 5 fe abantu fe abajja te fe abawanika 5 tugenda bajjayo Junior tebakyazikubira ebyaddala nze nkubuulira buli artist yena yeno baka superstar keita kakabye nze 5 ndieno underground ye babayita bu artist buserebu kaserebu obuyimbi kati toyina kyogenda vayo mwana okakase bantu nga bali mu kubona nga bamaze ebbanga bakuwagiramu obwo bufirimu bw'essaawa eno balaga ebyo ebyekinyoliro 5 olika tokyalina kaserebu kati oli kantuntu akali eyo ka Junior mwana respect Vijay Maka abali ku kitu munu tulagena nafu ya struggle boy we are ready jingo twakula tumaina jingo nagena kula manyi jingo oya betoli mulapo story simaye sira bu story tuli mukuzanya pono petuzanya birabu story muno mugena kuwa moko ekisinga gwe fobulambu afe twabuwayo 5 gwe nkubuli jaman Ulamusizaako gwe nandaba amanya ne dobozi batoke yenze munnamwe nawulidde nti no Vijay Junior ayongedde okumanyira abafuutu soja n'okubayisaamu eggaali ekyo nze mbadde nkimanyi kyova olaba nga nali namwesonyiwa ne firimu ze nali nazeesonyiwa naye ne Vijay Junior naye alina sikando zemu abatazimanyi ffe tuzimanyi bulungi nnyo omusajja ono
nga sinaba kutwala wala gwe na atakimanyi kati yaggulawo omuze anoonya bufirimu obwo bulimu nga revolution bufirimu obulimu politics bufirimu webutyo naye ng'ekikamuleetesezza kubanga aguteeka ku side ya struggle oba opposition okubalaga nti temulina kyemuli nammwe mulinga bali abasookawo mukolagana nabo ogwo gwe mulimu gwe era alina ne kafirimu ke yayogereraawo nga kalaga family yali eyagala kukolako ng'eyagala kuggyako president eyali mu buyinza naye nga family ye naye ng'ate president akolagana ne opposition eyaliwo kati nga olaba mwami Museveni wakolagana ne bammawu kati n'agikozesa okulaba nga yeetaasa kati ono ye ate bw'akituukako ekyo akisindika ku NUP akisindika ku People Power n'ageza okulaba nga abanafuya ekyo kye kyanzija ku firimu ze n'endaba era ddala nga mu butuufu firimu ze zikola ki zinnumya mutwe ng'ogasseeko n'okubanga addiira bafuutu soja n'agenda nga abo ayongera okuboogerako abaffe banafuya ate ng'agenda ng'akola ki ng'ajubisa baleeri abafangoni yadde nga ffenna tukimanyi nti baafadda baasigalako kikuba mukono ne bw'okolota tebakyazuukuka kakati mbadde nkugamba ensonga ya VJ Junior ono we yeesimbirawo ebwayisi nze nalina library mu Makerere Kikoni buli omu ammanyi era nze nalinga ndya ku VJ Junior buli kafulumya akapya nga nziruka ku Zai Plaza buli kafulumya akapya nga nziruka ku Zai Plaza nga nkafuna era nali mugoberera nnyo omusajja ono bwe yajja okwesimbawo twali tumanyi nti nagenda kwesimbira mu kibiina kirala ky'opposition yeesimbirawo mu NRM naye abantu still baamuwa lwa nsonga VJ Junior yali akyase nnyo bawulira eddoboozi naye nga abasinga tebamumanyi ne bagamba katumuwa obwa kansala ati tunamulabirangako wano nga zze VJ Junior munnange ng'ayitamu bw'ayitamu VJ Junior yakola emivuyo ebwayisa oba bwayise wano VJ Junior yakola emivuyo era yakuba akasente kamaanyi nnyo ayina akasente awo akatambula VJ Junior n'akakuba nga kaali kalina kuyamba abo abavubuka b'omwo n'abantu ab'omu kitundu VJ Junior n'akuba akasente omusajja n'adduka era ekisanja kyagenda okuggwako nga VJ Junior talinnya bwayise nga talinnya bwayise nza kugamba yajja n'anoonya akaludde ku library yange kwennyini yatuuka okitegeera VJ Junior nga talinnya bwayise era bwe yakomawo okwesimbawo VJ Junior teyadda bwayise ng'omuntu ono gamba nti kale abadde ku LC3 agende ku LC5 VJ Junior yadduka buddusi n'agenda emutungo neyeesimbirawo eyo kati bw'agenda emutungo eyo ne NRM yamumma kaadi ogwo omulundi VJ Junior n'abeeraawo nga talina kiddako era akalulu kaamukuba akalulu akawedde VJ Junior yagwa emutungo yagwira ddala kuba baali bamutegedde ebyamuddusa ebwayise VJ Junior ng'agwa era njagala okubuulira political career ya VJ Junior awe yakoma takyalina lugendo yali mu level yali mu category nga VJ Junior alina kubeera MOP oba ekifo ekisingako awo era namu kujja kuba kansala nze nalabanga yeero walinzi naye neeyo byagaana political career ye neegwa kakati nga bw'onoogamba nti okulemererwa nyonoona omusajja ono baamukozesa atandika okubanga atunafuya era atunafuya buli kaseera nawuddeyo abagamba nti baali bamanyi ayagala nnyo Bobi Wine nedda yagenda okwagala Bobi Wine we yajjira okwesimba okuba MOP VJ Junior yali tamanyi na kibiina kya Bobi Wine ekituufu kuba Bobi Wine yajjira ku independent okitegeera n'amuwagira ng'owa ghetto n'akola akatambi teyamanya how far Bobi Wine kyayinza okugenda nti ayinza n'otuuka okwesimba ku mukama we mwami Museveni oba kuba president awo ne bayawula kasaya kitegeera nti ono opposition nnyo oba ayagala n'okwesimba kuba president ne bayawula era VJ Junior tayagalira ddala Bobi Wine njagala okijje ku nze tayagalira ddala Bobi Wine kyova olaba alemedde ku Alien Skin nga Alien Skin takyalina nakiddako n'ajubisaawo fangoni ne weebuuza ki ekiri mu fangoni nga teri yadde n'akantu naye ye ali ku kalimu mwami VJ Junior sirifezi gy'okwatamu togenda gisobola lwa nsonga muganda wange 90% abantu abalaba firimu zammwe njogere 90% bankyukakyuka baagala enkyukakyuka be baziraba 90% almost 95 abali mu gavumenti boyogerera basomesa n'abaana baabwe tebalaba firimu ziri translated ekirala 100% abantu abali ku munno waaki abasubscribe nga baziraba online bantu ba mu diaspora kitegeera ba mu diaspora ate bonna bankyukakyuka so mbadde mmanyi ng'omuntu yakulira mu ghetto nti osobola okukiteeberezaamu oba obwongo bwo busobola okukikuwa n'obeera mu layini y'entuufu
n'otatuyingirira totuyingiramu naffe tetujja kufaako era n'emivuyo gya ssente saagadde girambulula kuba waliwo n'abajjo gibeeramu oba abajja okulabikiramu so Vijje Junior weebeereremu ffe bafuutu sooja togenda tusobola ne pulezidenti waffe togenda musobola eyo okwata mu 3 phase